ngako tochakalangako ana afera kenali sindimo sanya ngambe kati akangedeko mu bidula afera ke banimbiramu okunkola bibankolera ati sanje ne bazirya kati nakati bino obudde ngaki mutanga avuka kubalanga banywa amaladi amaladi ogamanyi enjaga atakono nyeze lwaki ono mwana kujina emyaka ali kusima okinga twaine ebidde ana funa mnina gambo oba wale kwenda kutoka na kufanya ngamba kati kati ngenda kolesa mwalao kana ate kya mumanyi nditemu kama ngenda kolesa mwalao okusinga ndegu yalire ebyange na kuba masimu nakudde mangi nagamba tawanywa agamba kina kabata nyo mwana wange bali abana babira bana be wamutisa muno mugangenda kwata bawalabo ngena mukabasanya Eka nyala ngambo ate kimulumye nnyo kinga de yalira sente. So. Nange. Nenga nakola. Neche kigambo kale wakyogeza obusobola bakabasanya omwana we n'agamba okuba 218. I'm so sorry. Paka 223 kina kinafuna bina bya. Kati okyaga agimbira we nyumba. Mana ngamba kiba kirungi. Kati nemugamba kati ndaba ye tebavuba mukene. Basitula n'ebyennyanja tuba kumfunya ku mulimu anafunira omulimu ku mwalo nga situla mukene buli ku matya anasooka n'okwata ku mitwalo 3 mu lunaku lumu owasookera okwata ku mitwalo 3 mu bulamu bwange olunaku lumu nakula ku mukene ku matya nefunayo 3 anemwayo ebyo ekitundu nange nenjiga n'okugira okuloba kuno kw'amalobo ngobeera mu mabbali g'ennyanja n'okasuka mu nnyanja kakasede ngafuna nga kumacha mba mukene ngenda mutibya nese nyoku oli musajja mukozi oli musajja mukozi neba musenye nyoku nenga nensubula ebikaji ngononya sente ozimbe wali we bakugamba tempoza fote tukale tukadagana na nyanja funanya mulimu katoli ku nyanja oveyo tandiko kula ninga tokulira kumpi na maji ningamba ata watu mbadde nfuna sente kati ngamba yakugamba mbu kye kitagolagana na nnyanja oda fede kikale tukadagana na nnyanja empewo z'ekika kaakati ate eri ebbanga lye wali okozeeyo empewo z'ekika zaalibwa ngamba kati nga yangamba dda nga kanyingira ku maji n'ebbanga limazeeko nanga tekigatta wali era kyali tekigatta empewo z'ekika yakugamba wansi ekyemmanga nga waliwo omugana WhatsApp nenga yitasimanyi na WhatsApp ye kati nga nterako vidiyo webatuuse okuzimba bagenda okola enkya omusenyu ogusigaddewo era bakoze era tibakoze ennyumba yo yaliyo nga yazimbako nkujjira mama wange nagendako mukyalo eyo okukyalayo waliwo muganda we bamutama Malawule kati watuuka mukyalo naye kirawula alyagenda nakirako naawe abantu mwena abakyali eyo nga gwe okyesiga baganda bo nze nakiyita nakola esente zenjogerako sizampayo sirina mpe nazikugerera andaka bino obudde onjogerera genkaba genkomba akasente kaliibwa nga nakalya simulala muganda wange yalitegedde embeera gyendimu obuyigirize bwange butono mu mutwe sirina mbeera mbu ate kati ono alina ku magezi amasomi okusoma kwagaana nze nasoma P4 emyaka 6 ntandika okola 2018 ebina zinakola saaganyibwami nga nabiba muganda wange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba abali ku live yange ya TikTok ntera okubaako n'abantu ab'enjawulo ku live yange ne bajja ne bagamba ati gyatwagala tukyaza ku channel nze nabagamba nkyaza buli muntu alina emboozi buli muntu ayise mu kintu gwandaba kyoyisemu olunaku olwaleero tuli ne Kabejja alina emboozi muganda we yabba sente ze n'azirya aze ayogere ekimuluma ku mutima kimukole ki kimukakkaneko jangu weemale eggoga kweno channel nkubire essimu enkuwa akazindaalo waba senga we yakuloga omugambe nti senga oli mulogo
bw'abanga jjajjaawo yakutambulirako jangu wano okuwa omuzindaalo omulangire. Mwebale kutulaba bannange, mwebale kusubscribinga yadde ng'enkuba etonnya tujja kubeera tukwasaganya mpola mpola nsense okulaba muganda wange. Okusoma kugaanye. Kaakati nsaba ontandikira emboozi. Mwazaalibwa abaana bameka? Mwazaalibwa abaana bana. Abaana bana. Maama wo ne taata wo gye bali? Waliwo ono. Maama wammwe? Waliwo omukadde eka ono obudde yaliwo. Yaliwo. Kaakati njagala ojje ng'onnyumizawo wonna mwakulira bwe n'otuuka okuva ewaka muganda wo n'atuuka okubba ssente. Nze kantandika okutegeera nga tuli Busoga nebaddala mukadde wange kati mama wange mpatata wange omukulu nankima nankomyawo ebuyuko nembeerawo okwo mukubeera nabeerawo omwaka nga gumu ose ngange bamuyita Nabagale. Mpozi muli bafumbe? Tuli bafumbe. Tufudde. Oyajja mu kyalo n'aŋŋamba mwana mwannyadde kamutwaliko ngembeereko naye mulabirireko kubanga kyanga bagenda wamama abo gy'addaalibwa baakajja betufulanga mukisa kumulabako nengenda ewasenga ntandikira okusoma ewasenga P2 P3 kati nagenda okuvaayo eri nga ngenda mu P4 navaayo mu Gwakubiri omwaka gwali 2024 ne yangala limene mbula nemukwatamu nendirayo ebuyukwe nkudde ebuyukwe nentandikira okusoma kyali mu kibiina kakyakuna kuba nabe nibagamba nti budde eri nga ngenda kuyingira P4 ntandika okusoma P4 nenga sente bakugoba leero sikulu fiigi noddayo etaaga kino tekiriiwo ajati nasoma P4 kumpi emyaka 6. Wasoma P4 emyaka 6? Nga siita. Nga toyita? Nga siita. Lwaki? Sinda kulimba. Nga kyensomye leero bugenda okutya ku makya nga nkyerabye. Bala okuva 2024 mu 2024 nga ni mu kibiina kimu nga wali mu P4? Nali mu P4 nga P4 gimazeemu emyaka 6 nga bantumanya erinnya nti wuyo pulezidenti wa P4 nga bakutume era nga buli agamba gwe vaawo wuyo pulezidenti wa P4 akoze eki pulezidenti wa P4 atuuze kyokka oli muwanvu kati lwaki bakuzangayo nenjikoowa ekyavaamu madamu naŋŋamba nti naye osobola kukola mulimu ki mugamba ani yalagiranga bakuzze mu P4 kati nange mulina amagezi gali matono. I'm so sorry. Kirungi okwemanya n'okkiriza n'ogaba amagezi matono. Okusoma saakulinamu mukisa gwonna. Maama. Kubanga basobola okumpa pepa nga tutusa mu mibuuzo nga kubateekako linnya lya ssomero n'agandi awasigadde n'embuula. Ngamba Anti foundation okuva eno mu baby class yali si nnungi. Awali si nnungi nga n'okusoma kati n'okuyita P2 okuyita okunanga tutegeera bulungi. Kaakati okusinziira bw'omulaba bw'akugamba mu 2024 yali mu P4. Nasoma P4 nebatuma ne president emyaka bala 2024 2025 kati 2027 2024 25 mu mukaaga kaakati 2027 tetunnamutuukamu 2017 wasoma P4 bbiri ki? Wamma 2014 2014 bwate tulya 2014 obadde otutiisizza naawe nti 2014 2015 na mukaaga na musanvu Madam kwajuka nabanga mu kirasi ngando kumbala ficha bali wangu bana bano bakula mwaneka mikono watu babali nafanika mikono nga banfisha ficha bali wa mu kirasi yava madam nangamba naye osobola kola mulimo ki omugamba omulimo onagwo mpaka gukola naye amanange nsobola kukoze eki kuganye nangamba okusoma kitu kirange kulaba zikuzanya
nefuna akalimu okookola kwekwasekwaseeko nange nva mu ssomero nga sitoma nga nemereddwa bulungi biganye nembeerawo kati banange tevangamba nti naye okusoma kuganye funayo emitwalo 2 tukwongerezeeko tukwetera boys quarter era okubeerawo emitwalo 2 gyali ginaasobola okuzimba boys quarter kati mutandikwa yaŋŋamba funayo emitwalo 2 nkwongerezeeko tukuzimbire boys quarter ŋŋamba emitwalo 2 kanzifune kaakati olwo ng'ovudde ku ssomero pifo egaanya awo tonnyumirizaawo pifo yagaana mu mwaka ki? pifo yagaana 2017 kati waliwo omusomesa wange madamu bamuyitanga madamu lwekyo tuvudanga mati naye tubulire kyosobola okukola yaŋŋamba ti naye kuba njuka abaana mukyasi bali bavuddemu nga sigaddemu zekka naŋŋamba osobola kukola mulimu ki naŋŋamba kuba okusoma nkulaba kutuzannya okusoma tuna magezi gasoma yakugamba nga nange ndaba weewalula okusoma kubanga leero byetusomye leero bugenda okujja kumakya byonna nga sijukirako nyekimu ng'ojjukira ki ng'omutwe guba gulimu ki buugi ng'omutwe guba gulimu buugi simba kulimba naye nga kaifuna nendwemwa nenva ku ssomero nendira awaka nembeerawo mpaka mwezi gwali gwakutaano nentandika okwokya amanda kati nga ani yakuyigiriza okwokya amanda bonali nga manyi kwatwayokyanga newaka kati naŋŋamba abaŋŋamya funa emitwalo 2 anyongerezeeko azimbira boys quarter naŋŋamba kale awo nenjokya amanda nafunamu nensawo yali emukitundu waliwo pasita ku kyalo jamwogera limu napa emitwalo gyali 4 ŋŋamba kansigaddeko 3 mpebaba ntonde mpolampola ennyumba baaba yali agenda gizimbawa ettaka weeriri mu kyalo yakugamba nti ku kibanja zimbako akayumba wekyerewo akayumba obeerako okutuma kugaya nga mbeerawo kati mukookya amanda ebiti byatuuka ne bigwa mu kibanja emiti kati waliwo omubeeyi naŋŋamba tundanga zino ente zange onaku nga nkwa 2-5 nga nkwayo n'amata naŋŋamba kale nazirundanga omwezi 2 kati mwezi ogwo gumu nakunyakunyanyamu obusente namuwa emitwalo gyali 6,000 kati Paul yajja mu kyalo sande naŋŋambe kati oweze emitwalo kalunga kati oli 10,000 awo tuwabye ogenda oseetuka naddayo kati weyadda naŋŋamba nyankutwaleko e Kampala ogende olabeyo okwo kuba tulinawo Kampala konze omukisa muti mulungi kati mukuvaayo okujja e Kampala nabeera ewuwe ennaku zaalinga 4 emukadde wange alisenyi ku mwalo kati mukadde nakuba esimu n'agamba nange mumumpeeko mbeereko nekulanyiga kutanga bamujja eri ewamama sikulanga kisimulabangako neninnya netuuka esenyi neŋŋamba maama nti naye mbadde nga mukyalo nga nkola kubanga muganda wange yanga mafune emitwalo 2 anyongerezeeko azimbirewo ennyumba ma naŋŋamba kiba kirungi kati nemugamba kati endabayo emirimu tebavuba mutene basitula n'ebyennyanja tuba kunfunira ku mulimu anaafunira omulimu ku mwalo nga situla mukene buli ku makya nasooka n'okwata ku mitwalo 3 mu lunaku lumu owasookera okwata ku mitwalo 3 mu bulamu bwange olunaku lumu nga nkula ku mukene ku makya nefunayo 3 anemwayo 2 nange nenjigana okugira okuloba kuno kw'amalobo ng'obeera mu mabbali g'ennyanja n'okasuka mu nnyanja
akasente nkafuna nga kumakya mba mukene ngenda mukibira n'ensenyenku. Oli musajja mukozi. Oli musajja mukozi. Neba musenyenku nenga nensubula ebikajjo. Ng'onoonya ssente ozimbe wali we baakugamba. Kati nga kiringa okuva mu paaka empya paka ne ku DBS terefayiro. Emmengo. Ng'ebikajjo mbetera kusubiza bikakunene. Mukali nanga mandugu tangu kila sente ola yite ngagwayo. Sente akamukole kwa kanimu kubasene ngambalo baba. Oda sente dilime kata okubalanse nga mtu abe. Nangamba sente dagwayo naye. Akigere kuna sente ozikola. Era ozifuna. Sente katopi nga kolumu. Tufuna nyumba ya bisenge mmeka? Bisatu. Ozimbe lumu. Ng'olwa kugamba nti ennyumba bisenge bisatu eggwera mu ssente mmeka? Yangamba ddamu. Basobodemu ssente mu bbanga lya myezi emeka? 2. Ng'olwo ssente mmeka ezeetaagisa? Awo tiyangamba muwendo gwa ssente, yangamba ddamu okola emyezi emirala emeka? 2. Buli singa onaaba oyingiza nga bw'oyingiza. Awo ennyumba nja kuba nfuna ekibala ekyo ngambe kati kirekera ako katandike tulabe. Ngamba kirowoozo kirungi nga ntandika kugenda mu kibira n'ensenyenku nensubula ebikajjo nensula mukene. Nze ku myaka ejanga ajali katikati myaka nazalibwa 2 njereere. Siri mu 25. Ajati simanyi mission ship. Tomanyi ki? Abagita bata mission ship. Relationship. Sibitegeera yadde. Ebya relationship tobitegeera? Sibitegeera yadde. Tofunangayo yadde n'omuwala? Kubanga kira kiralina okuteekayiramu kena akolirangamu ennyo nga manyi ngenda funa kyensuubira. I'm so sorry. I'm so sorry. Kati nvaawo funa omulimu mu katimba kali kampuuta. Bagamba akaka jangu eno onatenga bino ebyennyanja oteeke mu ice. Emitwalo 5 buli wiiki 5. Ngamba kati ngenda akeetuuka natookera mukene. Kati upgrade nze kati ninye eddala 5 buli wiiki. Ngamba ho kyakabi nga wenfuna kati wenfuna emitwalo 5 kati okuva Monday paka lwa Sunday bampa emitwalo emeka 5. Kati nga musindika emitwalo ena nga sigaza omutwalo gumu nange mbeerawo ng'omuntu. Kyatwala omwezi nga gumu nemugulako nengamba kati pulaani y'ennyumba okutandika etuuseewa. Nangamba yongera ssente. Ssente singa ziwera ze twagala. Njakuba simugambe kati kakirekere awo katandike ennyumba. Nsigala nga muwa ssente kati lwali lumu nakuba essimu nangamba naye empewo zaffe zetukale tukwadagana na nnyanja. Funayo omulimu nga tuli ku nnyanja oveeyo. Tandika okola nga tokolera kumpi n'amazzi. Nengamba ate abantu mbadde nfuna ssente kati nengamba yakugamba mbu ki ekitagolagana na nnyanja? empewo zaffe zetukale tukwadagana na nnyanja. Empewo z'ekika? Kaakati ate eri ebbanga lye wali okozeeyo empewo z'ekika zaaliwa? Nengamba kati nga yangamba dda nga kanyingira ku mazzi n'ebbanga limazeeko ndaba nga tekigatta. Wali era kyali tekigatta. Empewo z'ekika yakugamba ziriwa? I'm so sorry. Kati mama wange nakutandika okula mu katimba nga afuna emitwalo 5 buli wiiki. Yenga yavaayo nga alikyengera. Ntandika okula mu katimba k'ebyennyanja ensenyi ku mwalo. Nga mukadde wange yavaayo dda nga abeera kyengera. Era nze buno obudde okuba ensenyi n'obuuza nti balembe ki abali basinga okukola. Nja okuba n'ekifo kyakusatu oba kyakubiri. Kuba nakula nga ningina mu katimba nenga nensitula mukene nensubula ebikajjo nensenya n'enku. Mama wange n'avaako nali ekyengera. Kati mukula nga wangambira nti empewo z'ekika tezaagala amazzi. Kyusaamu ofune akalimu kasika kumpi na nnyanja. Naye nga ze empewo z'ekika mwali muzirina? Empewo z'ekika gye ziri naye sifunangako kugira kulya kale. Muntu agamba nti empewo z'ekika tezaagala amazzi. Tezaagala amazzi. Nengamba mukadde nti omanyi afunya ku mulimu kubanga
eno gende mukulu angambye projectka tezagala amazzi nambuza ezawa nemugamba ekeze waffe maama we n'agamba ki? mukazi mulokole ngamba kale nfa mu weekend onoonyeza omulimu okole ki enda kubira olina ojje nafunye omulimu gali gwa chapati nga kikomando nga mperiza kikomando nga onaku nfuna 13 omwezi emitwalo 9 nga sente ezo ntereka tugeze ero nga nempereza kikomando nefuna 13 nga sirya kuyadde 10 omwezi ogwasooka natereka nenkwata emitwalo 9 nandimuteerako kusiika mugambo nagamba embirabi echapati nempulira nga ziika tengampa nefunira ku mulimu nga gwa washing bay nagamba washing bay nawali muzeeyi wange njaga njogende pale nakubiri njogede naye kati ngambera kati kuchapati wenvaayo ngamba ene washing bay wangamba twafunye omulimu jangu ogenda otandika okola oba tomanyi ezisinga ogenda kubiyigira eyo ngamba kale ngangenda ku washing bay batujjako emitwalo gyali 5 okundikiza kufuuka omukozi wayo ku washing bay kati ngambeera nganga manyi mukozi manyi koza outside w'emmotoka manyi koza langi nga njoza emmotoka nampaayo esiringi 8 ebyolumu 7 ebyolumu 6 kati ngafuna nusu 7 ku mmotoka ajamasookeddeko yona yona ngafunakuna akamuteerako ofunye nusu 8 funakuna akamuteerako anti yagambye ennyumba bisenge 3 nange mbeereko myaka 25 ng'olina enju huyo mutanyi wa gundi yazimba akayumba ku myaka 25 nyamba ekyakulabirako eri abalala kati ye muganda we yali yazimba yali yazimba era mufu abaana asobola okuzimba ennyumba eringa ya bisenge 4 eyo mukyalo naye n'omulabako anyiranda okuba atingani malayika okunyirira alinamu naye kyemusa kali katinda omuntu yalimu okusoma saasoma sina mulimu gwamanyi tigwamba kati guno mulimu kati gwo nangwe katangumanyi tewali nesente zange yazitwala kati anyingira mu washing bay nga nomba nfunye 15 nga simu mbiteekako kati nenkubetingaba enyumba ekitetandika kubanga sente azentaddeko sente ezipitirivu nagamba kati mpa mu weekend endatandika enyumbayo jakula bwe kyetaagisa ngamba awo tusentuse kati neninja nengenda mu kyalo alo kasente bakayita akafunta nagenda mitwalo gaali agana emitwalo 8 nengulako amabaati agatammukaawo nagula amabaati 13 ku mitwalo 3 amabaati 13 emitwalo 39 nengula n'olujja olwekimala mitwalo aga nengula edinisa lya mitwalo 8 ng'olwakugambye mbu enju baagitandika ajasinga njagala ngula bino by'omu nyumba kati sente yizerire zinamuwanga azizimbe buzimbi seminti broka then kati zino oteekeko nga bwesituka ng'obikka tegene ngula obusawo bwa seminti bwali bwa mitwalo 3 kati bwakuduka nabigula wamu kuduka nemasalirako obusawo 3 nengula obusawo 3 bwali bwa mmeka 3 buli kamu gyemitwalo 9 nengula n'emitayimbwa jajja mitwalo 4 tayimbwa sente mekajati mitwalo 8 kasente ezo nazona nandikwata nibiteeka mu bintu sekyo emmotoka yazitwala yali gundi yali kanta nagiwa emitwalo 7 okubituusa awaka mu lujja we tuzaalibwa ebintu ebyo nakati bikyaliwo simanyi oba bina naye enyumba nenva ngamba kati nyumba kati yakola ki etandike ebisinga tubiguzeeko nyumba yakola ki etandike kati nenvayo nga ndi musanyufu nnyo nabagina agamba wuuyo yazimba nyumba ku myaka 2
nenvaayo kati mukadde agamba ndo ogendako ewammwe eyo oba kyekyamwogereramu simanyi niba mukadde alimaze kumbi emyaka 3 nga tagenda mu kyalo. Mama wammwe wajukira muzeeyi yafa nga tuli bato. Kaakati ekibanja kyali kya muzeeyi wammwe omusajja. Kati nga njagala mpitewo akayumba ako ne mu kusooka nafuna ekyodo ne ŋŋamba mukadde nkajja alina mwandu mukazi akuzekuddemu kandi mba akayumba ako adali ne mukadde asoloka wangayiramu yadde nga sinze bagambe abaana bakodde nemabwa akayumba kaako nemabwa wali awo nemba nga nsobodde kugisulamu mukadde wange ajja kulaki ajja kugisulamu lwanakyala anaagendayo mama wange bino obudde akyali mu mutego ajja kulaiza neŋamba jatipakumutamala okujja kugundi wano ku YouTube yo nkabirekena kubanga mugundi mukulu wange kino obudde kale kasobola okuba esimu yange tagikwata kangezeeko kati nakooseka nayo omuguwa gindage njiko. Kaakati njagala ombulire bulungi nga sinabakubira muganda wosi. Otuuka mu kyalo wategeera ddi nti ennyumba teriiwo ne ssente omusajja yaziri? Ntuuka mu kyalo akwajukira bali bazimba ennyumba twalina bannaiba wansi ekyemmanga nga waliwo omugana na WhatsApp nenga yita simanyi na WhatsApp ye kati nga nteerako vidiyo bwe batuuse okuzimba bagenda okola enkya omusenyu ogusigaddewo era bakoze era tebakoze. Ennyumba yo yaliyo nga yazimbako? Nkujjira mama wange n'agendako mu kyalo eyo okukyalayo wali omuganda we bamutama Malawule kati watuuka mu kyalo nayekirabula gyagenda nakirako n'awaka ennyumba n'agiraba n'aŋŋamba bazimba ennyumba naye ennyumba eno ku myaka gyetondedde ssente ennyumba gye bakuzimbidde nenzirayo ku WhatsApp ntegeza ebifaananyi by'ennyumba gye bansindikira ku WhatsApp. Obirinaawo? Gyasimukamu nalina akasimu ka Itel kitutemu ebbanga kati wali baddeko n'ennyumba ngo n'akasenge mwofumbira akasitoowa naye akasitoowa ngake bataddewo ennyumba gye banzimbidde nga bakuzimbiddewo akasitoowa kasente ezo okudirya kuba kati atuwaseera n'aŋŋamba tina bino ebintu ebiri mu nyumba byewagula okuli amabaati oluggi seminti sobola kubimpa okujjaku ngaokira mikomo emitwalo 2 butasobola kukola ate tasobola kubimpa kodde nga nzikiriza ije akwate emitwalo 2 agambe lwaki yali akola bwatyo kati okutuuka awo nakuba singa bayi mukulu wange ku myaka gye nkolera sente okunzimbira ennyumba ennyumba gyozimbe n'agamba odwagala nyumba kikubanga ennyumba ya bisenge 3 n'aŋŋamba owuliriza nnyo ebigambo kutandika butandise kuzimba naye nga nyumba gyagamba nti okuzimbibwa etandika butandise nga nyumba amaze n'okulagayo ogenda okuyita omusingi pulaani yaayo nga jasinga bloka zibakira batya nga zibazimba ennyumba egende paka waggulu ŋŋamba wali okoledde emyaka emeka? Bala okuva 2018 kuba nemu okusoma mbeera ewaka ekitwalamu ebbanga tandika okola obulungi 2018 negolaba asobola abayimbi awo kale kaŋŋambe nti okuva 2018 paka nakasikyakalangako tokyakalangako akaseera ke nalifunidemu osanyi ngambe kati akangeddeko mu biduula akaseera ke banimbiramu okunkola bye bankolera ate sente ne bazirya kati nakati buno obudde lwaki musanga abavubuka kubala nga banywa amalaadi amalaadi ogamanyi enjaga ate kunonyeze lwaki ono omwana kugina emyaka ali kusmokinga twalina ebizibu nafuna muli nagamba oba owajekwenda kutuuka nakuseera ngamba kati ngenda kukolesa muwalaawo ate ekyamumanyi nze temugamba nti ngenda kukolesa muwalaawo okusinga nze gwe yaliira ebyange nakuba amasimu nakudde mamange nagamba tawanyi wagambye agenda kabatanya omwana wange bali abaana babira abaana be
wamutiza muno mga ngenda kukwata abawala bo ngenda mukabasanya ate Kanyala gamba ate kimulumye nnyo kingadde gyalira sente so nange nenga nakola ekigambo kale wakyogeza obusobola bakabasanya omwana we n'agamba okuba 2018 I'm so sorry paka 2023 kuna kinafunamu byonna bya kati okyagendayo omukyalo oba tokyagenda ngenda n'ebitwafiiriddwa senga kati mugenda senga nangamba nti wavira ku mwalo gye wandeka yangamba odongo yagula piki ala okubaitanga lumbuyo oyazimba namba kati gwenawo kinongamba yange byenakola kuba yabirya naye mwasirika naye nga timubasinga buno obudde mukyasobole okwogerako akubanga mukyali balami nebuli omwasiise olwokuba nayogera tugeze kati bagenda mukyalo tagenda bagulira sipaali buli gogamba kyanga yogera ku ne mutabanyiiwo agamba ajja kujja mu kyalo tajja kumpa sipaali jamukana fana kyesirikidde olwokuba abawe sente olwokuba bakusukaali nende nabbibu kati wali muntu abanja gyatawula muntu gyabanja aba yawolayo era obanga mukozi obanga abadde abakolera kalize buno obudde nako okubyogera obanga kaseera tomanya basinga bagezaako abamu wanesenga nanteeza okutwakamala okuziika yagezaako n'alemererwa abamu ne basirikira ddala kulwokuba nti wagenda mu kyalo abawayo kasukaali abo bambi tebalina ssente ebiseera ebisinga abazadde babiri singa wabeerawo mama ne taata manyi buli muzadde alina rooli gyazannya nkiwa singa muzeeyi wange singa akyaliwo entebe singa nagati singa asituse nawaneno teyali kubbye nakati buli omukwati mukika mukama yamuyisa yamuka sente kyobolaba abantu abamu abagaggawadde babayita balogo ali bulungi alina ebitabo asula bulungi na famire nungi enakawuka akange kinalina nako akasino bwe kati nako nakatwala naja tibununde katwala kwa nogamba akasome namba mu luzungu ogiwandiika obwongo bye eramu kyenkola ntekako obali koda nembiri kodi nga nefuna bipandikira mu Luganda tosobola kusoma namba mu luzungu kisobola okujjako ntekako eddoboozi lya Google nerigiwandiika nga gweyogera nga Google wewandiika wano kakati TikTok ogigira oli mubisi ne mu Luganda tuvaawo bubi Oluganda londi wandiika ate ndusoma it's nice naye oluzungu kati otandika oluzungu bankusi obwongo bwe bulungi naye nga nzitafuna nzitafuna magezi gonagona singa muntu tandika nakimanyira nti ngenda kubiwa babala moja okuba 2014 paka kati sente tungana nteka mu banka aja singa ndi bulungi oba n'ofuna omuntu omulala yampaidia nangamba afune emitwalo 2 ongeredde okozimba ennyumba bwezikota kasente kadalaga emitwalo 2 gizimba ennyumba mufere era kugira kati kalama kasente ziyingira nagamba atukolera bisenge 3 olwokanigade buli kyangamba ndaba kyekyo kikola mukadde agenda mukyalo nangamba ennyumba gye bazimba tejja musente twadde okolera kubajjukira okuba 2018 muwa sente kano okumuwa sente 2 okumuwa sente okomye 223 okumuwa sente naye kati buno obudde okubyogerako anakoowa kati lumu nateeka mukadde wange ku simu naye nemukubira atuli kusoma abantu 3 ngamba aba yogerako naye osanga gwanati eddoboozi naakolaki ako kampaayo nentaviiramu awo yagamba osobola kumuwa bintu yadde nakatino okujjako nga kiddamu emitwalo ameka 2 nenga ebintu ebyo mu kubigula biyisa mitwalo 2 oligagala okumpa kati siyambiddwa
toyambiddwa omwana kati tugenda kuyamba tutya ate era tugenda kudda mukugira mukusika mugwana ate kyentagala ebiseera ebisinga ekintu banga nga kiri ku mutima okyogerako n'okakkanya. Do you feel better owulira ng'okakkanye? Ndikakkanyeni era ate babala abali engo kyesiga baganda bagenda kubba 5 nenakola okuba 2 paka nakati kange bakatwala nga tudakasologa mutano bagamba uyo agenda mu Kampala yalimu nenga ebyaffe byetukoze byebateeka mu nsawo bo ne basirika so bagamba nti yalumwa ku musotani waliwo oluwuzi. Saba Allah ku midiya eno ofuneko omuntu asobola okukuyamba oba okuwa entandikwa. Nga kyewuunyisa ensula yange abanyengeri gyensula osula wa nsula kyengera naye ate asobola kumbuuza nti osula ku mitugo gyanenjogerawo oyiiya bulamu nengeri gyensulamu Jackson ogimanyi nsula bubi akange wekalya esente zenjogerako sidampaayo sirinaami esente nazikolerera nze natuuka nakadi nenvunda bino ebigere ne baŋŋamba omulamu emyezi emeka 3 nga tolinya mu mazzi ebigere ne biwona nenzere mu washing bay nenkola nenumwa kye bayita ettalo waneeni engalo kyeva yalemala kati lyawona litya tezenkana lyawona litya kati nagenda kabulasoke eginafuna omusawo nantereeza luno oluga ne luwona naye nalwala nga ndikada anamala emyezi nga 2 nga sikola nenkuba esimu neŋŋamba kankuba esimu baganda ge bambeereyo kebambeera kunakuno akajja kunyamba eryampaadi 10 nimu Jackson namukuba esinga nga bomanyi nga netwaddemu kati nebankuba ettalo naye bya mirimu naye kyemba kyebomanya oba muganda we yali kufuba simanyi nenga omusawo yagamba ki bya mirimu wano bya mirimu kuba kati nali nkola akasente nkafuna nakola kuna emitwalo gyali 7 lunaku lumu muwashing nga akasente nkafuna nendowa katayira nendwala nengamba akamba kubira esimu owa Jackson apeoza mpaayo nja kuzzaawo kyeri yampaadi 10. I'm so sorry. Nengende kabulaso kuna tukana kyota alinga sawa mnana bangamba naye ugende bali abantu webereramu bakugaba balira ya bangamba balya enda funa babuda nangamba kutwala je nkola mude naye ntwa kujako emitwalo emeka 2 ate ogo sida mabika simirira angaba kujada abaku pitch point nga avuga ne bako nengwa tasibana ami nga wati so ina kuyita wo polisi nemwera emitwalo je 2 bali abantu bali nimunyini agamba jankutwala si wangu kati gwe watya nti omusawo bw'aba omusezi nga naye njagala kuwona kuwona kumpuuti nambanga seebaka nga njagala kuwona nga koyo obulumi omusawo nankolako awo nensulawo naye otuba tubagana kubanga abantu baga kugamba nti awo bali awo abantu sobola kwebakirawo nentuukawo apana byokulya neŋŋamba enzija nzikuse ndi bulungi nanyiga yagamba kati ona kumala nga wiiki namba nga tukwata mazzi ekitundu kisobole okukala envaayo nakula Jackson esimu nga nevidi omulaga nti baba banalwadde nga teri ampaadi 10 gamba kati akatola akuzembadde enkuwa ompeko nejjanjabe wenawuna nja kutepinga kwasa ndakola ndeyinge ngamba talinawo sente yatigulamu ezi nokubira mukulu wange nagamba talina sente okusooka okufuna ku mitwalo 10 ono gundi yazimpa ono wane mmengaani Alex Mukulu yasooka okuzimpa atuba gundi Alex Mukulu yazimpa Alex Mukulu atuba mulowesa kati nga ye mwali muvaawa mugundi mulowesa ekitoni yolesa ekitone wagendako mu yolesa ekitone nagendayo ku Silver Spring Hotel wayimba ki wayimba wakola ki nali nyimba enyimba za gundi za Gravity wayimba kayimba ki mu yolesa ekitone nakuba akimba bakayita ebijanjaalo ebijanjaalo kanyimbire mpulire
Ajali. Asobola okumba wampula anena ku nyingi ku. Owulira bubi kale kaleke. Kaleke. Akayimba ako akayimba kati nangamba nti gwe nga togenda ngamba transport weddeko muyolese ekitone bonna ebagenda gwe wasigalawo nga togenda on the transport weddeko nambuuza obeera ne mugamba mbeera kindi ku mwalo nga jasinga nange wajukena amugamba okumugamba nti mbeera sente bijja kugatta nagamba obeera wala nampa emitwalo 10 cash nagamba kwata weeyiye otuuke nagamba namba nkofamige nti natambula bulungi nampa emitwalo 10. Oyo omusajja nga muzadde kyokka ffe twali tumulaba ng'agamba abantu muwunya nga tulowooza mukambwe sente yakampa sente ate weekola obusiru enjako emitwalo gwali gumu ate gumu Jackson nimuyina ate nimuyinemu emitwalo 9. oba simaye muganda we yali yakuloga sente bulijjo okola bikwata bwenti emperako emitwalo 9 ku simu ye bwate lwaki yafunga njagala kugira juka ebiseera ebimu ennyumba nga njagala kumala nange mbeereko awo n'okumanya nti okuzimba nani kwegomba kuba buto nenda okumwalo gyali eseenyi so naleka nzimbewo ennyumba mbuguno kaploti kamukadde alimbawo kabwezi kwota nga kusala kekamu kali nsonderamu neeno ebuyukwe banjiizeewo kakati muyolesa ekitone waddayo oba bakudecline nga byagaana siddangayo okwo tebakuyisaawo tebampisaawo wagwa nagwa naye nasobola okuyambibwa nti wafunyayo yampa ekyekumi kyenyini kyeyampa nalyako omutwalo ogwo omutwalo mukama tusaba atuzibule nga amaaso obudde nga bukyali ng'omulabewo talina kukozesa nsobi akitegeeza nti akaseera ke namala nga ndesenyu ku mwalo nga neetika mukene nga ngenda mukibira n'ensenyenku okusubula ebikajjo akasente kunakuna kenafunamu ebyo taaganyirwamu yakalya kati ate mukadde wange nagenda okumukubira esimu agezeeko okwogera naye naye nga alaga nti wakitalo nnyo bannange Jackson ntudde wano ne muganda wo muteekemu mu kamera muganda wa mulabe tonteekamu nzekka tuteekewo babiri Jackson ntudde wano ne muganda wo ani waija ag'obuzaale Gamisha Steven ag'obuzaale Steven yani Gamisha ani Gamisha kaakati Jackson ntudde wano ne muganda wo Steven azze wano ku channel n'akuloopa yakola n'akakaalukana n'atema enku n'atunda mukene n'akola omulimu ogwa buli kika ne bamukuba n'ettalo n'alemala okugulu ng'akola ssente ng'azikuwa ng'ayagala omuzimbira ennyumba mu kyalo n'omulaga nti nno ssente ozirya zonna ennyumba n'otagizimba n'omubonyaabonya paka kati ali wano ku kyano talina waasula talina kyakulya naye n'ennyumba gye wamugamba nti nno ozimba teri naye omukyalo at least yalivudde mu Kampala n'addayo mu kyalo ne yeebaka naye naawe ne wakubira obeereko nekyomuyamba tomuyamba ate ne ssente toyagala zizza tukwegayiridde yamba muganda wo yamba muganda wo tukwegayiridde yawasa alina famire nungi ali ku famire ye mwetabaliiko ye kangamba obulamu butambula bulungi obulamu bwe butambula nga bwe yabubala tukwegayiridde Jackson ngenda kukubirako ku ssimu bw'olaba vidiyo eno nkwegayiridde nnoonyaako twogere omuvubuka n'omusootinge tulaba abavubuka bangi nga bafuuse bayaaye bafuuse babbi omuntu ng'ali stressed ekiva kuno naki owulidde omwana ono story bwe tekutteeko ebadde slow naye ng'ate epenetratinga deep ku mutima kozi n'abali wano ku kyano bannaye mbegayirira nga bulijjo nsaba ayinayo kyosobola okuyambisaako omwana ono afune kapito tuyambe kaakati gweosobola kukola mulimu ki singa wabaayo muzira kisasobola okuyamba ate bw'ofuna ssente naye wammwe eva nayo weegulireyo ekibanja eyo ewalala
kubanga kati oyo ayinza n'okukuttira kati ndekategera koza motoka kati wakati otegera gwa washing bay kati olina omulimu sina mulimu kakati bannayo omuvubuka wuno amanyi n'okwoza emmotoka alina washing bay noonyaako tumuwe omulimu annanga abantu baffe bwe bati bwe batuyisa basenga mama wange yagezaako buli kimu namukubira esimbo abatuuze okwojika anakubiranga mama ni mwenye nkutaka akatola kuma bantu basatu kati nengera alaga nti atasobola yalema nepitako omukulu wange bamuyita musa nagezaako kumukubira yanaaba omanye empete yanaaba empeta y'emmotoka bagiyita nati naaba nga yagwamu njira kati kyasobola kwata mmotoka bweti ye mukulu wange oyo n'akasente ako omanyi nti buli olowooza ekiro nga kyali kyayitako obusungu obeera nga bwesaawa eyo nze kati buli embeerawo nenkirowoozaako nsaba Allah akukakkanye tomukola ekikyamu kuba wamugamba ebisongovu naye nkwegayiridde beera mukakkamu nga bw'obadde ozze n'oyogerako mu media katulabe mbuulira ki kyolowooza ku mboozi eno wadiini ngaeyo musiraamu ate musajja muyivu olowooza mpa abasiraamu bamalayika kyewuunyisa nti ate yantuka kulinesa yakutuusizza kulinesa yajatinze sirina kubanga kati osanga obuvubuka alinga pagala bawala bameka nga gamba balinga bataano ekibawedde toyagalangayo yadde n'omu nayagalayo watuuka ekiseera yali muwala wa mugaga nga mugagga nga y'omu alina amato genkolami bamwita Jessica nga namuwala bamwita Bushira yakaba alinawo ku sente omwala tansaba sente naye munange nakwira mu mbeera nga neerumya nga bonna bagenda ne batumya bazita kiki nebenyanja ebisiika nebanga banengo sente zokola oziteekawa ogenda kuzirira mutala kwanza baganda bange nakinjagala okola ki okufuna banaye ebyo byonna obirowoozaamu akasente nenkakola nga sikalyako nokakola akasente nga tokalyako sikalyako okugamba nepakasande nga sigenzeeko out ngendeko myeduula nga gravity mwagala nnyo muyimbi wange ngaakoza kingoyobeeraawo bannange gravity bebekulu bwakusasula ssente tukusaba omwana ono omuweeyo kakakadde k'essente akwagala nnyo yagenda muyolesa ekitone n'ayimba onyimba za gravity era paka kati aŋŋambye gravity mwagala nnyo katwerippe ku gravity ate tunaakola ki we tulabye ki opportunity okutuuka ano wendi ezo ensonga bwendirowoozaako mutima nga gukubira waggulu. I'm so sorry naye tolowooza nnyo kati katusooke tulaba abali ku channel wano baba naatuyamba bw'onazzaawo ssente ezo I'm sure ogenda kukkakkana obusungu bulinga obw'essaawa ezo nayemu abakyali eyo abantu mwena abakyali eyo nga gwe okyesiga baganda bo nze nakiyita nakola essente zenjogerako sizampaayo sirina mpe nazikulemera anaka bino budde onjogerera genkaba genkomba akasente kaliibwa nga nakalya simulala muganda wange yalitegedde embeera gye ndimu obuyigirize bwange butono mu mutwe sirina mbeera mpate kati ono alina ku magezi amasomi okusoma kwagaana nze nasoma P4 emyaka 6 ntandika okola 2018 ebina zinakola saaganyirwami nga nabiba muganda wange ebu embirowoozaako owulira bubi mpuna omutima gukwira waggulu nga obusungu bulinga obw'essaawa eyo enakyali wange nga bamuyita Amani yakola emiliyoni zaali 4 naye yali akula mu katimba nga sente ye afuna zaddeirera akwata zikusaamu ezange akwata miliyoni 4 naziwa muganda we muganda n'agenda ebweru akuba kufulumira muganda okumugamba munange naye akasente ndikola ki ndi mu bwetaavu nti era akombere kubimaliriza ngatumya muganda we litambi yali 50,000 kati naye nakiteeka mu maama we akole eki ayogere ne munne era tubula okuba munne sente nga n'esimu teyitamu eyamukwasa ate yali muntu wanga bali tugende nga bona abeera nga ng'oli mukwano gwo
nga kusimu mwogera namugamba nze muganda wankenteze yampola nange mutana basikiranga bamenyanga bwatyo nazibba nange wano wenfunidde abono obudde amba ni ku mwalo aliyo ngaomuvubuka akyasinze okunywenjaga ku mwalo yaggwamu amaanyi nonga obuti obwavaawo ensonga lwaki abavubuka bangi banywenjaga yaggwamu nali amairungi wabeerawo nga yagamba katonyone enjaga ejja kunzikakanya obusungu ye nagenderawo bwati naye nga tukolebwa bingi. Kale ngenda kusiibula mukwano manye ebyokuŋŋamba olina bingi webale kujja ku channel ansabe mukama kukakkanya omutima n'abatulaba bannange bw'oba olina ky'osobodde nkusaba onnoonyeeko ku nnamba yange ey'essimu omwami ono tumukwatireko ajati katono nsaba naye singa alaba interview eno natabako kyatuusa sijja kumpaliriza okuwa enamba y'oli mukole kimwogeremuko naye ewaffe yali yawana madda yayitako yagaana nekija kumpaliriza okugikuwa oyogereko naye. Kale abalungi abatulaba mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga yenze Hadija Kigozi nze wendi okuwuliriza ensonga zammwe munkubire mujje wano ku channel tubituulemu twogeremu mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga assalamu alaikum.